Olugero olw'omunaana. Akuddira mu luyimba taluwoomya. Abantu batera nnyo okukyusakyusa ebigambo ebyogeddwa bannaabwe ne babyongeramu ne bye baba tebayogedde. Olugero olw'omwenda. Akujjukiza akira akuvuma. Okutegeeza omuntu ensobi gy'aba akoze kiba kirungi okusinga okumuvuma. Olugero olw'ekkumi. Akusuubiza akira akumma. Omuntu omwesigwa bw'asuubiza okugaba oba okukola ekintu kiba kirungi okusinga okugaana. Olugero olw'ekkumi n'olumu. Akuvuma obuto tassaako magufa. Omuntu okumuvuma nti akola bya kito kiba kivumo kinene, kuba obuto bukozesa ensobi nnyingi eza buli ngeri. Olugero olw'ekkumi n'ebbiri. Akwatulira akira akugeya. Okubuulira omuntu ekibi ky'aba akoze kiba kirungi okusinga okumugeya ng'ozza ebbali. Olugero olw'ekkumi n'essatu. Amaaso amati galamusa nnyinimu. Bannannyini maka be basaana okusooka okulamusa omugenyi. Omugenyi bw'abasooka aba akoze ensobi. Olugero olw'ekkumi n'ennya. Akatundu A. Amagezi muliro, bwe guzikira ogujja wa munno. Bulijjo omuntu asaana okwebuuza amagezi ku banne ng'atuuse ku bizibu. Olugero olw'ekkumi n'ennya. Akatundu B. Amagezi ntakke, ekula yeebuuka. Abantu bwe bakula nga n'amagezi gaabwe geeyongera obungi. Olugero olw'ekkumi n'ettaano. Amagufa tegaweerezebwa. Abantu tebatera kutuma bantu kubavumira bantu balala. Avuma omuntu amwevumira yekka. Olugero olw'ekkumi n'omukaaga. Anaakujja ennimi ageya nnyoko ng'olaba. Omuntu bw'ageya nnyoko oba omuntu omulala ng'owulira aba akwagaza bigambo. Weebale nnyo okuyigiramu naffe olulimi Oluganda. Era genda mu maaso subscribing era olikinge video ate tulabagane mu ka video akaddako.